Amnesty International yavuddeyo ne ripooti ku butya Abannayuganda bwe batulugunyizibwamu mu kalulu kano ke twakavaamu mu January 2026 naddala abali mu kibiina kya National Unity Platform. Waliwo bangi ababadde babuuza bwe tubadde tubagamba nti twagala mwami Byabakama aveeyo atulage results yazijjawa ziyalangirirako ziyasinzirako okulangirira president gwe baagala okulayiza mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokutaano nga bamubagamba bw'aba Byabakama tabawazize lwaki mmwe temuleeta zammwe genda ofune obudde osome report eno bw'obanga ogezaako okwesiriwaza n'okwewunza ng'olaga nti tomanyi biki ebyaliwo mu kalulu ka 2026 nti it was not an election but a military operation. Genda osome report eno ya Amnesty International. Bakuletedde details eza butya Abannayuganda biki bayitamu ate nga kyemmanyi bitono bo bibawaddeko bye bitono kwebyo ebyaliwo. Yes, oli asobola okubuuza nti such organizations za mugaso ki report sezo ziba za mugaso ki. Ekisooka report zino ziyamba okusiga ekifaananyi ekinene oba oli awo fwe tuvayo ne tuwogera ku bintu nga bino abantu abamu babalowooza nti just tuli mu byabufuzi naye such big organizations ezi overseeing globally eddembe ly'obuntu bwe zivayo ne zikola report because report yokka eya Amnesty International esobola okubeera nga erirayingibwako nekozesebwa European Union nekozesebwa United Nations nekozesebwa n'ensi nga United States. Tukimanyi bulungi president azakyogera emirundi mingi nti teri government egenda kujja tuyamba, United Nations tegenda kujja tuyamba, European Union tegenda kujja kutuyamba, kebere America tegenda kujja kutuyamba, teri agenda kutuyamba, ffe tugenda okweyamba. Naye ffe kye tugezaako okulwana essaawa zino kwe kulabanga abo abavujjirira abatunyigiriza balekeraawo. Kubanga essaawa zino Abannayuganda omuntu wa bulijjo tulwanagana n'amagye, ne tulwanagana ne poliisi, ne tulwanagana ne Bank of Uganda, ne tulwanagana buli institutions zonna Mwami Museveni zeyesigamiemu, ne tulwanagana ne Sige Damuzi, tulwanagana ne parliament, like bingi. Kati on top of that ogenda kwesanga nga General Museveni ali receiving a cent okuva mu European Union, okuva mu USA, n'ensi endala zafunamu sente ezo nga sente ezo tazikozesa bituufu byalina zikozesa naye nga azikozesa kugula mundu, kugula tear gas, kunyigiriza Bannayuganda. So kati such reports eziri very detailed mu trusted organizations nga bw'onolaba Human Rights Watch, nga bw'onolaba Amnesty International n'endala bwe babanga bavuddeyo ne bajja ne bakola details reports nga they are not based on what we say out there batuukira ddala ku ground. Genda ofune omukisa osome ku report eyo ogenda kufuna ekifaananyi ekituufu. Oyinza okuba yes fena we twali internet yali shut down, twali tumanyi exactly biki ebyali bigenda mu maaso naye baatutte omukisa ne bakola thalale research nga bareachinze ku ground nga tebajja ku biki bawulidde nga batuusidde ddala ku ground nga kikulaga nti akalulu ke twalimu tewali kalulu, it was a military operation. Abantu babatta, abantu babatulugunya. Kati ekyo kiddaffe eri Abannayuganda mu kiseera kino ng'ensi yonna eri mu kutupushingirako tulina okubeera very focused okusigala ku mulamwa because at the end of the day buli kitongole kyonna mu nsi yonna kigenda kukola paati yaakyo nga paati esigaddeyo egenda kuba yaffe. Naye ekisookera ddala nga President Wazze agamba tusooka kusala basajja bano speed babadde nga balisivinga sente empitirivu naye nga bazikozesa kunyigiriza abantu, bazikozesa kunyigiriza ddembe lya buntu, tebazikozesa mu makubo matuufu. Ebigendererwa bye tebibangako birungi, ebigendererwa bye tebibirangako bituufu. Kiri ffe gye tuli nga Abannayuganda tusigala nga tuli focused ku lutalo lwe tulimu kubanga olutalo lwe tulimu lusukka okubeera akalulu, lutalo lwa kununula ggwanga lyaffe, lutalo lwa kununula nsi yaffe. Naye nga tugenda kikola nga tusigadde tutambulira wamu. Mujjukire nabagamba luno olutalo lwe tulimu si lwa bibiina byabufuzi. Nze ndi wa National Unity Platform naye olutalo lwe tulimu tuli wakati wa NRM na National Unity Platform. Olutalo tuli wakati wa Bannayuganda bannannyini nsi n'abo abaagala obbatwalako ensi yaabwe. Ekyo osobola okukyebuzaabuzaako, osobola okwebuzaabuza ne weekweka mujje weekwese mbu oli simanya wa PFF, simanya gw'oli wa
oli mu muti gosobola okugamba mbu oli yonna gy'oba oli mbusimanyi oli ki ebimu mbyerabira ebibiina ebyo byonna byakwebuzaabuza omulamwa guli gumu bannayuganda bannannyini nsi n'abaagala obatwalako ensi yaabwe terulina olutalo lulala lwonna era yonna gw'osanga apushinga agenda ng'esukkakaawo oyo naye aba agoba bibi bw'osanga omuntu yenna ng'apushinga agenda esukkakaawo aba agoba bibye abannayuganda tulina olutalo lumu olutalo olw'abannannyini nsi bannayuganda n'abaagala okubatwalako ensi yaabwe lwe lutalo lwe tulimu lwe tulina ofokasingako lwe lutalo olulikkiriya ebisigadde byonna buli omu aba agoba era bw'osanga aliye ng'apushinga agenda ng'esukkakaawo aba ali ku kike aba agoba kike olutalo lwaffe bannannyini nsi kweddiza nsi yaffe kubanga tunaba ezze mikono gy'abannansi nga ffe tuli in charge of leadership of our country any political party enebeera mu buyinza nga president akulembedde munnayuganda ejja kuba esobola okuzimba ensi yaffe kubanga omuntu aba n'omutima gw'ensi era abasobola okulowooza ku biseera by'omu maaso ebyensi twalina abasajja nga ba Idi Amin Dada ebibi baakola bingi naye ebirungi bingi nayo bye baakola ate ebibi ebimu bye baakola boddayo n'onoonyereza baabikolanga nnyo because bayagalanga nnyo ensi yaabwe nga buli muntu yenna agezaako going against ensi their nation nga bawulira basobola okukola anything olutalo tulina olwo teri lutalo lulala abannayuganda bannannyini nsi n'abaagala otwala ensi yaabwe ebisigadde byonna oba mbuyita ntya